2024 Uganda Open champion, went on to win all his 5 Champions League bouts to go undefeated as far as the record does get to go, and surely donning the star player that is the best boxer from the year 2025, also crowning up the December edition. Season eno Champions etegezezo okubanga Sino Kingdom outfight zonna zenzanye badde nkola nnyo first of all kyekisooka ate opponent ye nanza ajja mu kkubo lyange n'oba muganda wange nze mu kaseera akutoba muganda wange oba opponent tuba tugenda kukubagana so mbasigenda kulaga kisa era n'oba kapiteeni wange ng'akomyewo wadde abasinga mugenda gamba nti namugwiridde bino ebintu si byakugwira twetegeka before the fight omanya before the fight kati so nekibawo kyonna ba opponent abasigadde abali mu kkubo lyange ebyaddala mbabuulira nzija ate style mpya zendeeta kuba guno muzannyo si kukubagana mabasuubira okubagana nange ngenda batunga ebintu bazikyakuba bikonde ntungamu ebintu era mu abantu abamu muneegendeze bengendo sinkana mu eti yange muliro gujja gye muli mubeere beegendereza obuwanguzi bwe ntuseeko olwaleero nekyebutegeeza eri kariya yange kiba kikulu nnyo kubanga mba nkikoleredde ate kiba kinyongeramu motivation nkole na nnyo kuba ebirungi biri mu maaso era kino kituuse mu mikono gyange n'ebirala nsobola obbisanga nange kennyini neeyongeddeko okubeera nga nsuula abantu mu category bemba nsisinkanyeewo ne ba champions oba knocking out kiba kimblessinga nnyo nange okunyimusa nga nze omuzannyi azannya omuzannyo gw'ebikonde. Season ya yasoose ku elite level mu Champions League omaze ko lyani biteni okube kapiteni ku club mu national team tukusuubire kukola ki season ejja okasha osuubira agenda tula mukuzi oba bwakomawo atusuubire nti okugenda mu maaso n'okubaga nti 2021 Asha in 2025 that is already off to plenty of activity.